namba emu takumaze, namba 2 takumaze, namba 3 takumaze, namba 4 bwatyo, namba 5 ate era okyalina bookwana ebbali. Kiki ekyo ky'oyenjeeza taata tukinoonyeza eddagala. My name is Kamagwa and I'm the face of Tucson. Thank you so much for watching this channel. Oliwa Gabinyo. Kiriza nti okusa ebyo by'ogenda otabaala bya kitobwe twaliyo nka maama ne bwe kuba okufuna omufumbi omupya nkulabanga kunyimunguza bisiriiza. Namba emu takumaze, namba 2 takumaze, namba 3 takumaze, namba 4 bwatyo, namba 5 ate era okyalina bookwana ebbali. Kiki ekyo ky'oyenjeeza taata tukinoonyeza eddagala. Otuuka ewaka ssaawa 12 n'ofuluma. Tonaabidde mu makaago owampogomye bwogeze kunaabira bweru. Anti omwana w'abandi ono wa kisolo. Naye mulowooza tubaagalamu ki bagundi? Kiki kye tubaagalako? Kye tusinga okwagala bw'onoogenda ng'okijaajamya bw'oti olowooza nze mba nkyalina laavu, nze muwala w'ab'ente. Eba teriiwo. Mba sikyagiina. Yes, nga peyini gy'owulira ng'omukyalo omutegedde nti ayenze akwenzeeko. Nange ye peyini yemu gye mpulira nga ntegedde nti olinayo agamannya ge ssaagala kwogera. Omaze emyaka 2 wazira omukyala. Tomukwata nako. Emmere bw'agifumba osimba mu busimbi fooko ne weesooza. Bw'omusanga yayenze ng'omugamba yayendedde mu bufumbo bwo emyaka egi. Oba omaze emyezi 6. Munnange no ndi ku treatment. Munnange nafuna ebirwadde ndi mukumira mpeke. Birwadde ki ebyo by'otagamba mukyala wo naye atandike treatment? Bagundi muliko okutuzaaza emize gye tutayina. Muliko okutuzaaza emize. Kiki ekyo ennyo ekikusiiwa? No, 11 n'osula mu ntebe n'ogenda mu buliri n'ovaayo n'ogenda. Kankole nnyo wabula. Kankole nnyo. Ninawe sijja kutuuka. Ninawe sijja kutuuka. Mmwe abatwala obufumbo okubeera serious, mmwe ababukwata obubi. Obufumbo bwo bubeeremu omuzannyo, bubeeremu okubeera free. Tobeera nnyo serious. Munnange nina okutya omusajja. Munnange omusajja saagala asange nga ndi ku simu njogera. Munnange saagala ndabe nga ndi ku live. Saagala ndabe nga mpostinze ebintu bwebiti. Munnange bba wange mutya. Nanti omusajja bw'anandaba nga nina omusajja omulala gwe njogera naye ajja kulowooza bankwana. Ezo ze nnamba enkyamu ze mwalonda. Kati nze nzize okubasoosooterera omwami wange eyampasa. Kozi mwaŋŋambye njogere nga ntunudde mu kamera. Yes, nzize okubannyonnyola my husband ebiti byalimu. Omwami wange yasooka n'abeera mukwano gwange. N'amala n'abeera muganda wange. N'abeera mwannyinaze, n'abeera maama, n'abeera taata, n'abeera senga, n'abeera kojja, n'abeera omwami. Ekintu ekyo byonna nga bwe mbyogedde mubizingira mu kintu eki. Omukwano. Mukwano gwo otya okumusobya, mukwano gwo oba otya okumulumya. Ye muntu asobola okundaba nga ngenda okugwa mu nsobi ne bweba nga teri mu bufumbo. Oba bwenkolera oba wantu wonna n'aŋŋamba Jovia bw'okola bw'oti kino kigenda kukumalawo. Tokikola. Oluusi nze mba nkyamuse olw'okuba nina kye mba njagala naye ne nneekuba mutima olaba mukwano gwange yaŋŋambye n'aŋŋamba nti tokola bw'oti ja. Kati nenkivaako kye mbadde ŋŋamba nti kati kino kankikole bwe n'aŋŋamba nedda bw'okolera bw'oti ogenda kugwa mu nsobi. Era abantu abasinga obungi abatumanyi be tuwangaala nabo. Waliwo omuntu omwe Jovia oyita bbaawo bw'otyo ne muyite ntya.
mbadde ngamba wandi muyise taata gundi oba wandi muyise mwami oba nedda ampita erinnya ne muyita erinnya honey sweetheart ebyo byonna tubyeyita kati nze nafuna omuntu mukwano gwange yensonga nti nze mukwano gwange tebamwogerako mukwano gwange tasobya womuwalampira nja kukulaga kati ekyobwami kijja luvannyuma nemmanya nti ne my husband so omuntu alimu ebyo byonna osobola okumuteresa ebintu ebyamabyo byonna oluusi nno nekyolabye ne mu famire ye nojja n'okimunyumiza n'omanyi nti nalabye bwenti ne bwenti ne bwenti okakasa nga kibi okitegeera n'atakizzayo kubagamba nti bannange mukyala wange yabalabyeko kino n'asirika ogwo gwe bayita omukwano ye mukwano gw'omuntu ng'ovudde mbyalaavu ye mukwano gw'omuntu mukwano gwo musobola okukeera ku makya ne mugeya ku sayidi yaabwe ne mugeya ku sayidi yo ngenda kuba postingira mikwano gyange bembuulira ebyama byange naye nga my husband yakwata ekisooka kubanga ye muntu gwe nsobola okukeera ku makya ne mugamba hani munnange nnameze akatulututtu awantu bwe wati ndaba nkebera okalabe kanaatera okwabika oba tekannaba oyo ye mukwano gwo si bbaawo si bbaawo banaye mufune mikwano gyammwe naye gwe omusajja n'obeera rudo okuva January paka December togambwako togerangako na ku makya n'obuuza mukyala wo nti munnange ye omwaka guno nkuyisizza ntya omwaka guno nkuyisizza bubi oba bulungi wa wembadde njizeemu nsitule kati mugenda kumpalampa mu nvume naye nvuma weetisibezi simanyirwa